nga bakubaganya ebirowoozo mu ngeri ey'obwasseruganda obw'obusiraamu ddala obwennyini nga batematema n'okwekenneenya kawaayiro ku kawaayiro mu bbago lya ssemateeka ow'obuyisiraamu anaatambulirwako ate emyaka egiddako nga 50. Era mu bintu ebingi bye basazeewo batunulidde nnyo butya abasiraamu banaayongera okunywera nga bali bumu nga bakulaakulana era ne bayisa nti ekitebe kyabwe okusookera basookedde ku linnya lya Uganda Muslim Supreme Council lyasigadde. Ekitebe era bakisigaza kibeere wano wenyini we tuli ku lusozi olw'ebyafaayo e Kampala mukadde wano. Ate n'ekirala kye bakkaanyizaako nti ensonga yatondesebwawo Uganda Muslim Supreme Council bazikkaanyizaako zisigale nga bwe zaali nga etandika mu 1972. Mpozi ne batandika okutunulira woofiisi kinneemu. Omanyi abantu baffe abasinga obungi baagala nnyo okutulira woofiisi y'Oweekitiibwa Mufti w'Eggwanga. Bakkaanyiza ne balina bingi nnyo bye bakyusiza mu woofiisi eyo nga mu byo mwe muli nti omuntu okulya kati obwa mufuti ateekwa okuba nga aweze emyaka 40 nga tasukka myaka 7. Ekirala mpozi kye batunuulidde ku luno ate kyakyuseemu kati era mu bisaanyizo ebirala mufuti byateekwa okuba nabyo ateekwa okuba nga alina masters degree mu misomo gya sharia gy'emisomo gy'eddiini. Mpozi ekirala ateekwa ajjanga kuweereza nga aweebwa ekisanja kya myaka 10 nkiddinganya emirundi 2 emyaka 10 guno gwa kusatu. Mpozi ekirala bamyuka be ababiri babasigaza bateekwa okubeera kuba mufuti abeera n'emirimu mingi nga bwe tubadde tugiraba wano. Mpozi ne ssaabawandiisi bamwongeddeko ateekwa okubeera n'omumyuka we ate nga naye bali ku level ya masters mu public administration mu nzirukanya y'emirimu oba n'omulala nga bw'anaabazze ng'alina masters mu misomo gy'eddiini bayinza nayo okumutunuulira ng'alina n'experience. Mpozi ekirala kye mbadde mbuusiza amaaso kati okulya obwa mufuti otokuba nga wayitako mu system wansi tova erina ogwa bugwi ojja otambula nga era waweerezaako mu system y'obukulembeze. Mpozi director wa sharia naye bayongedde okumutunuulira n'omutaganjula ku luno bamwongeddeko abamyuka be babiri. Ate oyo director wa sharia yoyo gwe mutera okuwulira alanga embonekerera y'omwezi, alanga okusiiba, alanga okusaala idi, era y'omuntu ofisi y'emu eyo yekola ku by'obufumbo, yekola ku by'obusika, yekola ku bya ttalaka. Kaakati omumyuka bamuwadde abamyuka babiri, omu ateekwa okubeera nga mukyala shekkati yakuguka naye mu misomo gy'eddiini. Mpozi ekirala kye batunuulidde batonzeewo ne region endala ey'10 kuba tubadde ne regions 9. Region eyo ey'10 ejjanga kuyitibwa North Eastern Muslim Region nga yetwala ebbendobendo lya Teso n'ebbendobendo lya Karamoja. Abantu abo bambi bangadde ne balikoddwa emabega kaakati yekiseera bakwatibweko mu ngeri ey'enjawulo beekulaakulanye ng'abasiraamu b'omu bitundu ebirala. Bayisiza ku bintu bingi. Ekirala mpozi era ekyabaddeko ebbugumu ery'amaanyi nga bateesa kyabadde kye bayise Uganda Muslim Supreme Council Property Trust. Aka akakiiko kajja kuba kakeeyawulidde nga kekalabirira ebyobugagga bw'abayisiraamu mu ggwanga, amataka, ebifaanana bwe bityo, naye nga kajjanga kutuulwako abo abantu ab'obuvunaanyizibwa ababadde mu service naddala ebyekuusa mu by'emataka nga bapuliida abatambulira kwagamba bakuguka mu landiro, baregisitwa mu by'amataka, baseveya abafaanana bwe batyo baweereddwa woofiisi bajjanga kulabirira eby'amataka gaffe n'ebyobugagga byonna eby'obuyisiraamu mu Uganda muno.